Eyalibba wa Chosen Becky twogera ku dictator Amiru munnange atali bulungi alina mu ddwaliro olw'ensonga nti nno munnange eyamuli ku lusegerere yali mukwano gwabwe ye ne Chosen Becky ate ya proposinze yabikoze ebyamulema okukola ate ono yabikoze. NN Newspack channel webale kuba nti nate ojje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa okitegeera nno mukwana akatambi kaako oyinza okugamba nti aba Newspack channel tukedde kubeera nga tutema mugambo dictator Amiru ali mu ddwaliro embeera ye si nnungi okitegeera nno omukwano anti kaakati kino kiba kiraga nti nno omukyala baamutwalidde ddala maama nnyabo Sekajja yabikoze naye bino binajjukirwa munnange dictator Amiru yavaayo n'abaako byayogera abangi ne mutamukkiririzaamu katubeere nga tukujjukiza ku bimu ku bigambo dictator Amiru bye yayogera bibino. Olwedde omukyala yafuna dde omuntu alina omuntu gwayagala okulaga ensi kati essaawa zino baagala basookenze banyonoone agenda okumuleeta abantu olwedde nga nze banjagingatta nga bagamba ikizoke wamma kuno omusajja omuki ate fo mama ne gye byabyesambaze n'agamba si bituufu n'akamu teri mukolo gwonna teri musajja yenna mwe mulinda buli mukiwe ttayini maybe nga banaaba bakize naye mukiwe ttayini naye nga gwe ne Chosen Becky enkolaganayo enjogerayo naye mu bulamu bwa bulijjo eri ete wadde nga mwayawukana for now enjogera nungi era ne leero muterezzeko emitwalo 7 owulira emugamba gy'abaana gya January Anyway, dictator Amiru obugambo bwe obusembayo eri bafanzi bo kubanga ebigambo walala mungi ku social media kiki ky'osobola okubagamba right now tusobola okwerekereza nsobola okugamba abantu essaawa zino ensonga yange naye bo bennyini bwe bantakula nga asirise osekeera kinyuma simanyi kiteererwa teeba kibaagala okunyonoona ng'ate mbadde nga nsikike okitegeera Nana giving a respect to family yange. But then I'm very important in the family yange. If I don't I see the Barunia no Gwen, Wagara, the Pungo, Nona Pumalao. I don't know about it. I don't know if you're a Patona, Kevin Missima, and Chibabu, which one we say. Yes, ensonga nno bwezityo bweziri naye ng'era kyonna kye kiri ewa dictator Amiru si birungi buli omu ali mu kumusalira musango. Bangi bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti omukazi wamukulungulamu abaana abawerera ddala 3 naye nga togendangako na waabwe tokaaba okitege omusango baagumusalidde dda okitegeera nno mukwano kaakati katubeere nga tukuwa kubamu kwaba bavuddeyo ne babeera nga batabukira dictator Amiru bannange mumukwateko kubanga ensonga zino bambi zigenda kubeera nga zimuyisiza ddala abubi. Tutandikidde munnange wa pengepenge pengepenge bannange ayina engeri gy'atemamu omugambo naye katubeere nga tukuwa akatambike. Ani atutte Chosen Becky ono Abdulu ajja atya okubeera nga yeddereeva Amiru yali nnyonyi nalabanga azimazeyo Dubai, America, Europe, Asia. Nalabanga zonna asoliteka ku Instagram nebanga etonya moli emyasa masabweti. Asobola okubeera nga asobola okwatractinga abakazi abalala. N'agitimba yonna Bulaaya. Nalabanga ensaaji maze nga takyagala kuvuga mukazi we. Ndaba Amiru bwagenda ajjayo omwana wa ssengaawe gwe bayita Abudu oyo amututte. Ono atutte Chosen Becky beddira gwe gumu ne Amiru. Babazika ku kijja kye kimu ne Amiru Baluganda yamujje masuulita okuvuga okubeera nga avuga Chosen Becky kuba Amiru yali yafuuka mbu star. Olwo atambula n'abayimbi ba Eddie Kenzo ba David Lutalo takyagala kubeera nga avuga mukazi we ng'agenda ayita omwana wa ssengaawe Abdulu n'amututte omuddugavu alinga akabiina k'Omusudaani gumulabya proposing omusajja oyo yali akola yali mu kyalo naye nga omulimu gwe yali akola yali mukomazi. Omukomazi ono bamujja ku mirimu gye bamugamba jangu ovuge superstar. So sometimes ng'avuga Chosen Becky, sometimes wavuga Amiru. Bw'amala otuusa omuyimbi nga ne Amiru amuvuga jangu ontwaleko wano. Olwamutwala Waaluna kitooke kifansalira ina bulungi ogenda okumenya.
wano nno we magambira mwegendereze baddereeva kuba ddereeva abeera n'ebyama byekusufu nnyo eri bakama be bombiriri oba mukama we yaba abimanyi kuba yaba awulira amasimu yaba amuvuga wano ne wali wegendereze guno omwaka gw'abayaaya bushoka abadde yaaya yafundikidde akutte enkota y'ettooke omulala abadde yaaya afundikidde yatutta omuyimbi ate omuyimbi who exactly knows the entire industry. Yes, kkiriza ate munnange ne Ssenga Acid naye alina kyagamba wano. Badiyale muli mutya oluvannyuma olw'okukola vidiyo yange eyasoose neekase n'endowooza munansonyiwa okujja n'enjogera ebintu nga sisoose kulowooza emyaka gyegyo ndowoozezaamu era badiyale ndiwo okubategeeza ndi ku saidi ya Chosen Becky ne musajja woono Kayanda gwe yafunye olw'ensonga zino wammanga. Amiri oli musajja musiraamu wagenda nkukola bwenzi n'omuwala omukafiiri abawala abasiraamu baali baweddeyo n'otakomaawo omuwala omukafiiri n'otamwagazisa busiraamu tewamusomesa busiraamu omukazi wagaanira ddala omuwoowa omwana w'abendi obadde omuzina kifiiriza omuzinyemu abaana 3 mu myaka 2 Amiri okoleraani ddala omutuufu Amiri olina omutima mubi omwana w'abendi omuzinamu otya abaana 3 mu myaka 2 okoleraani ani yakutuma sitaani gwe n'otakomaawo Becky muwala yasomoka Lwera mu Namasaka abo abaana baagala obufumbo abaana baagala embaga owulidde wali osuubira mu wasadde omwana w'abendi omufukumuzeemu abo abaana ekirala mu kifo ky'okusoma okusiika piraawo n'okusalasala obutungulu okuguka mu ebyo lwaki tewakuguka mu kukwatira Becky content. Becky muyimbi muzannyi wa mizannyo kazanyirizi meaning 24/7 that is her means of income era omusajja amukwata ku kamera amubeerako ku kiddo lwaki mu kusalasala katungulu cumu tewayigamu okukwata content wasumagira Kayanda n'abega nkuwa advice kwate kubo kwata mukazi wa Kayanda yuyo already namulabye mukazi muzaazi mukazi mulungi muto Becky muto naye ate Becky siye mulungi aliawo si mububi mukazi wa Kayanda mukazi mulungi n'okuzaala ate kati gwe already yuyo omanyi munnange okufumba omuceere mukwate omuwase exchange is no robbery ebbanja lya mwenge ligwana ki okitegedde ekintu oli bwabeera nga yatutte mukyalawo naawe kwata obuwe omutwale ensonga ewedde badiyale ndi ku saidi ya Becky. Okay, nga tetuneeyongerayo munnange ng'enkola yaffe bweri kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku bantu bano wammanga. Peter Sali ogamba otya? Twagala okubuuzaako ku Sarah Kiwanuka, waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Irene Nabagala. Andrew ogamba otya? Tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nakaweesi. Norin webale kuba nti naate ekwoli. Katugendeke wa mukwano gwaffe ayitibwa Nancha Shadia ate nga tulina Mutoni Morin. Abo ne betusobodde okubeera nga atukonako bala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo katubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala getuli mu kufuna munanga ate bawa Chosen Becky omupya Sekajja bamuli bubi ebifaananyi bya X byatandise dda okuvaayo biibyo nga wooli mu kuba nti naate obiraba okitegeera nno mukwano ekirungi baakajjayo X omu. Kino tekikanga baakajjayo X omu. Waliwo munange omusajja gwe bayinza okuleeta nga ba X bangi n'otya n'okutya naye nalayika tabadde mwenzi okitegeera nno omukwano kale nno byebyo nno. Ayinayo omwana nga gw'oli mu kulaba awo gwasitudde ensonga bwe zityo bwe ziri bwe bityo bwe biri katubeere nga ate tweyongerayo. Chosen Becky ye munanga awera nyine luli ne ku Dictator Amiru yavaayo n'alyoka awaana Dictator Amiru naye kati ebyo bya Dictator Amiru bikwadde
ne bannange katusabe aleme kubeera nga oba bakwata vidiyo kubanga omugambo gwe tutema guyinza otukalira ate ku mumwa okitegeera nno mukwano. Chosen Becky bw'ati bwe yawaanya omusajja w'omupya kubakama naye abakyala abayimbi baserebu nga mwagadde nnyo abakubi b'ebifaananyi. Si mukubi wa bifaananyi bange kugambye yasoma lo n'agimala, bwe yagimala n'agenda mbwa psychology n'abumala. Baby time Makona oyogerako naye alabika naye ayinamu ebimusumbuwa. Ajja kubulira zo maziga kyago yakusangula gabaayo Makona gwo bibaayo. But regardless we are happy. I have a ring on my finger. Naye sokombolire omazina y'ebbanga ki? Ebbanga lyaffe Makona. I want you to be respective. You're going to need this man. He's a rich man. Okay. Yes. So mugambe mu bugambo omufeesinzeemu. Maybe. Watuukiriza ekirooto kyange. Nali sitalina ssuubi. Naye weebale. Sagala kaaba nakaabya dda. Weebale kunjagala. Abadde taata mulungi gyendi. He's my father. Ambuulirira in everything. Abadde tisha mulungi ansomeseza nebyesimanyi. Abadde brother mulungi. He's everything. Baby, I want to thank you. Bwe yali ankwana yansaba emyaka 7 nga ndi naye. Wangi Nangamba bwe giggwangako ne bwe mukyawa. Kati ku myaka 7 wakatambula kemeka. Ndaba nakutambula kutandika butandisi. Naye baby nkusuubiza nze nkusabayo emyaka 10. Omwami wange yaŋŋamba Makona. Owulira ebigambo bino. Abakyala bonna abali ebbali basajja, nze mukyala nzekka. Taata weebale kutwagalira Chosen Becky waffe. Taata anjagadde era ono taata wange kanfukamire taata wange. I love you. I love this man. This man has been everything behind all my happiness. Abantu badde beebuza lwaki nnyiridde Makona. Nenamwe nga mukiraba. Yakwata emigugu gyange gyonna biki ebimenya omukyala. Endabirira y'ewaka. Basimu meeting nga naye nga buli lwa Sunday kasawo kasukali kajja n'omukyere n'enkoko. Nakwata ebyetaago byonna bye nalinda bange ebyamaanyi ebyali binkoza n'abinafuya. Nentandika okugejera ku experience Siria Kyaggulu naye ngezze. Makona mwami wange. Soko okyuke mu katono bo bati abantu balabe kiki oyogerako yoyo Chosen Becky. Makona. I'm proposing. Isn't that good? Very good. Ewa Chosen Becky katuveeyo bannange. Katubere nga ate tugendako eno. Katikkiro nno bamuli bubi. Katikkiro bamuli bubi akatambi kaakano. Nawulidde omubuulizi w'enjiri awo pasita ng'agamba nti mu Bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa. Mwamuwuliddeko? Yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye toyinza kuwasa wa kikaakyo. Oba ne Bayibuli tagitegeera bulungi yaneewuunyisizza. Njagala kuddamu omukulu w'ekitiibwa Katikkiro mu kitiibwa kyo enjogera gye wakozesezza abaddemu okujeregajerega. Era nze nali manyi nti bw'onoofuna ekifo ky'obwakatikkiro ebyokuvuma ojja kuba tokyavuma kubanga nakuwulirizanga nnyo si lwakuba nti nanyumirwanga naye nga ntundira Uganda nga bwetambula. Wavumanga pulezidenti nga tonafuuka Katikkiro. Era wamala okufuna ekifo ekyo n'okendeeza obadde ogenza okendereza ddala. Naye bwe nawulidde olumba Dr. Sserwadda nange nempalirizibwa okuvaayo okuddamu. Nze alabye ku bakatikkiro kubanga ffe abamu tulabye ku bakatikkiro okuva ku Mayanja Akange omugenzi paka n'abaana babaddewo n'abakungu b'emmengo abalala. Eyo enjogera gwe wagitandika ejeregajerega abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era wajerega njuzi n'omulenzi omuyimbi n'omuyita ekirenzi. Eyo enjogera si abakatikkiro. Kisooka Dr. Sserwadda ayagala obwakabaka. Naffe ffennyini ba pastors tewali ayagala Ssaabasajja Kabaka ndowooza kumwenkana kubanga amwagala nnyo naffe ne tuwulira nga akisussizza. Era yaggulawo ne Radio Impact kubanga amwagala nnyo
naye wakozesa ebigambo byokujerega ebyo bino nawulidde omubulizi w'enjiri ng'agamba bayibuli tekkiriza bayibuli tegaana kuwasa wa muziro kati yawula bayibuli ne buganda bw'oli katikkiro wa buganda toli wa uganda olina wookoma era oyawule ne wookoma ti ono mubulizi wa njiri wansi yonna ate ye tibalonda mulonde nga ggwe nti bajja kumugjaku abantu byono katonda yajja omugjaku okitegedde ekirala teyagamba nti buganda banga baga nti mu buganda ennono za buganda teyayogeranga muganda yayogeranga pasita omubulizi w'enjiri kyeyava ajuliza bayibuli singa yajuliza buganda awo ffenna twali mugambye nti nedda kubanga si buli mupasita tyawagira okuwasa omuziro gwe era kyeyayogera abasumba abasinga tebakiwagira naye bwe wakozesa enjogera egiregete kusaana esaana bano abalenzirenzi abato bano abaana bano abanoonya emmere ya leero kati sigaza olutalo lwabali abalala abantu abakulembeze b'eddiini olw'essonyiwe nkuwulira ngaoyingiridde ab'ekibuuliro oyingirira ab'ekampala mukadde noyingira toli mufiti wa uganda toli archbishop w'abalokole ebitayimuli essonyiwe obeeko owookoma okiwulidde kubanga ffe tukuwuliriza abamu tubeera nnyo mu byobufuzi tubibeeramu nyo tubigoberedde okubeera ddala emyaka egyedda nga ndowooza gwe tunaba nakutandika kugoberera ffe twali bavubuka nga tuwakanya UPC ng'eyingidde mu muzikiti mwaka gwa 797 ne tukiwakanya kakati nze nalonda mu 8 ffe twali tiimu lulatuusi yeffe yenze era nalonda kati njogera nga mmanyi kye bayita politics nkimanyi ne uganda ngibaddemu kendeeza olulimi olulwokozesa katikkiro kendeeza olulimi olwo gwe kabaka bwebweru kubanga oli musajja mukulu era entebe eyo omusajja mukulu gikuume kubanga ekyogenda kubanga toli katikkiro obirenga bano abasajja bamuliika basigaza ekitiibwa kyabwe bawanga buli munaddiini yenna wekitiibwa muliika bawanga munaddiini yenna ekitiibwa kye oba faaza oba pasita oba levirandi ba bishop wa sheekh sebo tubadde tukusaba oyogera ku bino ebintu by'ekkanisa n'omuzikiti bigendeko mpola omanye bwokoma era omanye n'ebyewasoma toyinza gamba Dr. Serwadda mbutamanyi bayibuli muwakanye ng'ojjayo kyawandiikibwa towakanya kuwakanya tukiyita wattuwe wakayima ne wangu wakayima ne wangu kyekintu kyoyogera nga tolina akunyirira bino si bya wakayima ne wangu jayo olunyiriri ogambe nti tamanyi bayibuli egamba bweti okiwulidde mmanyawo ku masebo toli archbishop wa uganda toli mufuti wa uganda bakubye okomako omanye nti wano benkomanga katikkiro tetujja kuleka nakulaba nejjuuzi ng'olumbaganye bali mwezo wekitiibwa kubanga yafukamira Bobi Wine naye kati ffe abagoberera ebyobufuzi kuva emyaka egy'emabega tuba tuvunula mangu bali mwezo kyeyakola si ekipya ennyo kubanga ne Honale Munyanzi yakikola yafukamirako Pulezidenti Museveni ne omutabani wa Tamale emirundi ejjuuzi yayogera nga ali mu kamera afukamiridde maama Kadaaga era n'afukamira naye kino twakimanya olina obuzibu ne Bobi Wine ekirala kisoboka okuba ng'odisikapeyingira bulungi oyagala kumusuula bali mwezo yala musuula mu bululu ekyokusatu netumaliza nga tugamba nti engeri gyebyo byobufuzi kati nga bitinta oli wa movement ebyo twafuna bintu bisatu ffe gye twali tuvudde ekyo ne tukireka nakyo naye mbadde okusaba ebyakwekwekanyo mu Buganda oyisaawo ebintu Dr. Sefu Kokwosa ne mukyala we baatutte Rama baatutte Rama mu kkooti era nga Rama yaweereddwa essaawa 24 okuba nti naavuddeyo aleeta obujulizi obulaga nti no bano ababiri balina siriimu. Essaawa 24 mbu we ziyitako ensonga za kkooti era ng'ajja kubeera ng'obujulizi bwonna bw'alina abuleeta mu kkooti. Katubeere nga tubakuwa.
apologize ojo ne statement ze wakoze bigwe amicably, but after that one day, after the 24 hours, I will not need anything but evidence. He who alleges must prove. You're going to prove your statements. Ezikakasa nti bad girl Hezo I know bulwadde bwa mukenya oba ali mulwadde wa siriimu nga bw'okikakasa. Era nze ndi ready okwekebeza mu kooti nga ndi naawe mu kooti nga tukasimbaganye mu maaso g'omulamuzi. I am ready. That's why ngenze mu kooti, ngenze mu mateeka, nkukoleko, nkugeme. Allahu akbar. Gwe sigenda kutya. Sigenda kutya. Ate sirina kyentya. Kubanga nga sikulumbangako bulijjo gwa nnumba. Mukazi wange wamuvumira ebbanga. Ebyo byonna ne mbisirikirira. Kati ate olinnye gye gava kugamba nti alina siriimu. That obujulizi, I am ready to take the HIV tests in court with you. With you. Ng'oli wali, nga ndi wano, bad girl ali wano, omulamuzi ali wali, omusawo ali wali. I'm ready. Choka! Toyogera ku kintu kirala. Njagala results ezika oba oziyina, oba oyagala tuzikolere mu kooti, oba oyina evidence whatsoever kind of evidence that you have about bad girl Hezo having HIV is welcomed in court. Hopefully, I have served you. I have served you. I have served you. Nkusavinze nkuwadde legal document ya court. Njikuwadde, don't say tebagikuwadde. Era nsaba abafaani bo bakikugambe. Bwete utambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.